kati wulira bino bye bitiisa bye nkuleetedde wano ku AKTV nagamba tukuwa amawulire gennyini agagaliwo nga siga kuteebereza kakati nno munnanga mpuliriza gye bukedde olunaku olwaleero ng'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ali mu katu omusango gwe gugobeddwa guno gumaze emyaka 6 nga teguwulirwanga wabula munnanga mpuliriza oluvannyuma lw'okubeera nga yabadde alemeseddwa okubeera nga atuuka waliiri we baamuyise ng'alina emirimu emirala emitongole gye yabadde aliko bamugambye omusango gwe gugenda kugobwa era togenda kuddamu kubeera nga otunyega kigambo na kimu byonna mbikuleetedde olunaku olwaleero obiwulire ojja kakasa ensi. Kati wulira munnanga mpuliriza omusajja amanyiddwa nga Private Wilson Sabit ono nga ye yakuba Minisita Patrick Engora amasasi agaali gayiikanga enkuba wali eri mu maka ge. Jjukira nti ono yali mukumi wa minisita ono kakati yamaze n'aziikibwa naye mu kuziikibwa abasajja bawandudde ebigambo ne Mwami Museveni yabadde ndoza yeekutte embyenda abasajja baasukumye bwino abasajja bawandudde omuliro bawandudde olunyatando kuleetedde oluwulire munnanga mpuliriza essaawa zino zennyini abasajja bakambwe balangidde Mwami Museveni ne famire ye. Kati wulira nze AK Master ku lutimbe gaggade lwa AKTV ku lwa AKTV News Team nze tudde okubeera nga nkutuusako amawulire gano mukwano gwange mpuliriza kati n'obwombeefu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpeera ekigalo jjukira nti ekigalo kino kiyambako vidiyo yaffe okubeera nga etalaga amawanga n'okubeera nga information eno etuuka ku buli muntu yenna munnayuganda yonna gy'ali okubeera nga ategeera biki ebifa mu ggwanga lye. Kati bwe omaze okubeera nga oteekako ekigalo ampuliriza n'obwombeefu nkusaba obanga oli mpya subscribinga ku channel yaffe kati bw'okoona n'ekkade olwo vidiyo zonna zetuteekayo ez'omuzinzi eziyigiriza ezikubagulizaako munnanga bifa mu ggwanga lyo oba ozifuna butereevu kakati teweerabira kubeera nga okoona kkade bw'omala okukoona kkade koona ku all turn notification bell ogiteeke mu all kati olwo gwe weesirikire olonze beere nga nkuyira buyizi lw'ogoto lwawaka lwokka mukwano gwange ampuliriza kati wulira ebigambo bino. Ampuliriza Oweekitiibwa ennyo nkulamusizzaako njagala okubeera nga nsooka okukwebaza n'okubeera nga munnanga ompa akadde n'ompuliriza kakati munnanga mpuliriza gye bukedde olunaku olwaleero munnanga akakiiko akalira eddembe ly'obuntu kano nga kakulirwa omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya bannange bano bakawaŋŋamudde balaze nti munnanga amagulu gabwe kwe bayimirira oba oli awaliwo agasapootinga oba emabega waabwe waliyo omuntu gwe bakolera naye nga tebeetengeredde. Kati wulira ebigambo bino bizze bikambagga. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwaka 2018 mukwano gwange mpuliriza nga gunaatera okubeera nga guggwako ono bwatu yavaayo busimbaalaala bwa ntobo nga yeegolodde bwe muli bugwe nnyingo n'agenda waliri mu kakiiko akalira eddembe ly'obuntu kano nga kakulirwa omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya era nga ye bossi wako ye ssentebe essenkagale munnange naggulawo keesi oba n'alopa omusango naga nti gavumenti ya Mwami Museveni yamulemesa okubeera ng'akola professional ye okubeera ng'akola emirimu gye. Jjukira ono Makerere yagendayo n'asoma ekimanyiddwa nga MDD muyite music dance and drama eno ye diploma gye yakoonolayo munnange era nebeera nga efuukidde ddala professional ye gyagenda okubeera ng'akola mu bulamu bwe. Kakati ono yatandika okubeera ng'ayimba eyo wansi myaka egy'enkumi 2 n'abeera ng'akwira ddala omuziki ogwasansera ennyo mu Uganda n'ebweru wa Uganda era ne gukwata nnyo bannayuganda omubabiro ensi n'emwaniriza n'emwagala okuva olwo mpaka nakati ensi n'emwanika waggulu. Kakati munnange omwaka 2018 ono bwe yabeera ng'ayingira ebyobufuzi 2017 jjukira nti ono yajjanga member of parliament waliri mu Kyaddondo East n'abeera nga MP eyali abakiikira oluvannyuma lw'omusajja eyali amanyiddwa nga Kantinti eyali owa FDC okubeera nga munnange yaggyibwayo mu parliament yaggyibwayo nga ekisanja kye tekinnaggwa. Kakati Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono n'abeera nga munnange yeesimbawo bw'atyo najja nga independent n'awangula n'abeera nga afuuka member of parliament 2017 munnange omulundi gwe ogwasookera ddala kuyingira politics ow'eggwanga Uganda. Kakati ono kasaya munnange yakwatayo n'abeera nga musajja w'amaanyi mu politics n'abeera nga asaanikidde bonna abantu be yasangamu. Mwami Museveni n'aga nti ojja nnyo yalaba nga ajja nnyo omusajja ng'akuba music abantu bamwaniriza bw'abeera mu parliament abantu bamuwa amatu bw'abeera ku TV abantu babeerako n'agamba nti ebyokuyimba byo mbisazizaamu togenda kuddamu kubeera ng'oyimba era kigamba nti Mwami Museveni yayitiramu poliisi nga gyakozesa okubeera nga eremesa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga apafominga ku stage yonna oba stage nnene oba ka stage katono ono yalemesebwa okuddamu kubeera ng'ayimba. Kakati ono kyeyakola teyatula butuuze kuzingira mikono munnanga mpuliriza bw'atu yayingira munnange ekkooti n'alopa ekkooti n'atafunayo kiryawo ky'amaanyi nnyo bw'atu n'agenda mu kakiiko akalira eddembe ly'obuntu kano nga kakulira omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya. Kakati munnange n'alopayo ensonga zino nti no gavumenti yamulemesa okukola professional ye ate nga professional ye ey'okuyimba mwajja ekiguli amagala eddiba mwafuna emmere mwafuna sente school fees z'abaana naye okubeerawo ng'omuntu n'obulamu bwe obwa bulijjo munnanga mpuliriza. Kakati no bwe yaloopa 2018 nkunyonyodde
omwezi gwali gwa Desemba n'atekayo okwemulugunya kwe. Kaakati bano okwemulugunya okwo baakusuula mu kasero tebaddamu kumunyegako kigambo na kimu munnange fayiro nga bazituulira nga basirika bwe kabutidde ng'omukadde munnange akogga. Kakati nga basirika nga babeerawo 2018 mpaka munnange olunaku olabadde lwajjo omwaka 2023 gy'emyaka almost 6 mulamba egiiseewo. Bano nga lwe bajjukira nti kozi waliwo omuntu eyalopa omusango gw'okubeera nga bamugaana okukola professional ye munnange ono nga bamuyita nga tebamaze na kubeera nga bagulizaako nti oba ojja kujja ku nnaku z'omwezi bweziti baayise muyite. Kakati bamuyise yabadde ayina emirimu gye emitongole gyabadde agenzeko munnange n'atasobola kubeera nga agenda wali kakiiko akalera eddembe ly'obuntu okubeera nga atangaza ku nsonga eno gye yaloopa. Kakati nno ekyewuunyisa oba ekikuba encukwe oba ekitiisa omukyalo ono amayiddwa nga Maria Mwangadya akulira akakiiko kano akalera eddembe ly'obuntu yavuddeyo n'akawaŋŋamula n'agamba ebigambo bino wammanga. Yagambye mukulu Kyagulanyi Ssentamu munnange walemereddwa okubeera nga ojja onnyonnyole ku nsonga gye waloopa 2018 twali tulina akadde okubeera nga tukuwuliriza n'okubeera nga tukuwa amatu onnyonnyole ensonga gye waloopa nti ddala eddembe lyo lyalinyirirwa okubeera nga toyimba mu ggwanga Uganda. Kakati walemereddwa okubeera nga ojja otunnyonnyole ensonga zino ng'ate gwe waziroopa nga tewali akukase. Kakati luvannyuma lw'okubeera nga walemereddwa okubeera nga ojja okunnyonnyola ensonga zino tugenda kukuwayo omukisa gumu gwokka. Bw'onaalemererwa okubeera nga olabikako omusango gwe tugenda kugugoba toliddamu kubeera nga otunyogako ekigambo n'ekimu ku kikwatagana ku musango ogwo. Naye ng'ekikwewuunyisa omusajja ono yawaaba dda emyaka 6 emabega egiyise ng'abantu bano baasirika dda mu kifo ky'okubeera nga balumirwa ne baga nti omusango gw'omusajja tumaze ebbanga ddene tetuguwulira. Kye bannyonnyodde kyekyo kya kugugoba bugobi asobole okubeera nga munnanga abivaako asobole okubeera nga munnanga ayiya ebirala ebiddako kubanga bano baga nti ebyokukolako balina bingi nnyo naye ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa tebafuddeeyo kumanya nti omuntu amaze emyaka 6 nga yawaaba ffe nga tetubadde feya ku bbanga lyamaze nga takomplaining. Kati ekikwewuunyisa era ne baloyazi bano bakyogeddeko ab'omukulu amayiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne baga nti omukazi ono oba omukyalo ono tali feya akakiiko kano tekali feya kubanga omuntu n'alope omusango emyaka 6 nga tomunyeganga kigambo na kimu. Kakati lw'omuyise omulundi ogumu ajja atangaze nga tali wali mirimu emitongole n'ogamba nti ate ngenda kubeera nga omusango gugoba tobeera feya. Kitegeeza olinga abeera alina gw'okolera olinga munnanga agamba nti waliwo omuntu akutuma naga nti yogera kino yogera kiri ku musango guno naguno naye obanga atetengeredde era tobeera feya yadde n'akamu n'akatono ampuliza. Kati bivudde side eyo ew'omukyala amayiddwa nga Maria Mwangadya mu ngeri y'emu mukwano gwange ampuliza omusajja amayiddwa nga Private Wilson Sabit ono nga musajja wa UPDF naye kati munnange yasibula ensi eno yafa oluvannyuma lw'okubeera nga yekuba amasasi agamujja mu budde ng'amaze okubeera nga atta eyali mukama we amanyiddwa nga Minister Patrick Engora ono gwe yakuba amasasi. Kigambibwa nti amasasi 28 byebituli ebyasangibwa ku mubiri gwe okusinziira ku bw'enganda ze. Muganda we eyayogera wali ekolona nti amasasi 28 ge gakubwa muganda we. Kakati ono omusajja amanyiddwa nga amanyiddwa nga Private Wilson Sabit eyamukuba amasasi kyaddaaki omulambo gwe gwamaze ne gutwalibwa ali ku bijja by'abajjajjaabwe ku kyalo ekimanyiddwa nga Mubari Kijura mu Town Council munnange Kawale District. Ono nabeera nga yaziikiddwa mu bitibwa eby'abasirikale oba eby'amagye wadde nga UPDF spokesman omukulu amayiddwa nga Brigadier General Felix Kuraije yavayo naga nti abantu tujja muzika nga musirikale okusibuka empisa naye munnange oluvannyuma basaze ne bamuzika mu kitibwa eky'abasirikale era bamukubira emizira wabula ekyasinza okubeera nga kyewuunyisa obanga munnange kitiisa ennyo ekyatadde abantu ku bunkenke y'omu ku booluganda bw'omugenzi ono eyavuddeyo n'ateera General Museveni akaka n'ata akaka n'awandula Kamula lyawedde emirimu n'agamba nti bannange people are hungry and angry nti abantu banyiivu ate bayala nnyo bannange tukooye tuli bakoowo enjala etuluma era tuli banyiivu nnyo. Ono n'ebigambo bino yabyogedde nga bingi nnyo biwerako n'agamba nti ye okusinziira ku kyalabye munyiivu nnyo era mukambwe nnyo era abantu enjala ebaluma ate nga banyiivu kubanga munnanga akasente ke babawa katono ddala era niyavuddeyo naga nti mwami Museveni tuulira nti engoye zagenda okwambala ziri mu bukadde buli lunaku ayambala engoye za bukadde ne tuulira nti mwami Museveni amasannyalaze gasasula gali mu bukadde 5 biramba buli mwaka ne tuulira nti amazzi gokka gali mu bukadde 6 buli mwaka. Kakati ne twebuuza ffe nga abantu ba wansi bannange tufuniramu wa omuntu omukwambala essuuti za bukadde ne tuulira nti sente zafuna olunaku ziri mu bukadde 10. Kakati nga yalinga eyefaako yeka omusajja ono yayogedde ebigambo bingi nnyo mukwano gwange ampuliriza byonna nga abyolekeza General Museveni tibahabulwa ono yennyini waffe taata kikoofiira
gwe bagamba mbujjajja omalako tova ku main, abalala nga bagamba nti mzee tukukwereka omwana akikwatemu, abalala nga bagamba people power our power mzee twakowa NRM. Omusajja gwe yaweyokezza ebigambo bino namugamba nti miliyoni 5 mazzi, miliyoni 6 masanyalaze, miliyoni mmeka masuuti. Kakati fa abantu babulijjo twabaki, we are hungry and angry. Kakati no munnange ebigambo ebyo tetumanyi oba musajja ono binamuzalira ebitukula makayi byazalira ku nsiko, naye nga yamaze okubeera nga abiwandula mu bukambwe obw'ekitalo era byafulumye, era nkakasa ne General Museveni yabadde yabitegedde kubanga abasirikale babaddewo bangi nnyo ku mukolo gw'okuziika, naye nga teri agamba ku musajja ono ntirekera bigambo yogera bikambwe lekeraawo, tewali n'omu yabadde amunyegako nga balinga abamuwagira. Kakati n'ensonga eyo bweti yamaze nayo neyitamu negenda, situmanyi oba omukulu yagitegedde oba teyagitegedde, naye nga yo omusajja yatadde akakaake, yawandudde omuliro, yawandudde olunyata. Mwami Museveni kakasa naye we yabadde yamaze nalulya. Kati munnange gwampuliriza nawe na gyoli agala okulaba firimu nga ya Kinnayuganda, firimu esinga okuba ey'omutawana eriko ensangi zino emanyiddwa nga Akatuubagiro. Genda ku YouTube channel yo oba genda ku YouTube yo, teekamu ekigambo Bugawudu Films, bw'onaateekamu ekigambo ekyo teekamu Akatuubagiro. Kakati bagenda kuleetera firimu emanyiddwa nga Akatuubagiro kuva ku episode 1 eno ya butundutundu gwayalaba akasaale ku Top TV weesirikire, kati ebyo byali biwero. Bakuleetedde firimu empya emanyiddwa nga Akatuubagiro, abakuzanyira akasaale bennyini mukwano gwange mpuliriza guno muliro tuukayo ndabe, tuukayo olabe, bw'onaamala okulaba ojja kujja onnoonyeko ngambye nti wamma wanzigirya. Gwe genda teekamu ekigambo Akatuubagiro Bugawudu Films, ojja kubeera nga onyumirwa, oseke onyiige osanyuke ate wennyamire obunkenke byonna byenamu ebiri mu muvi eno mukwano gwange mpuliriza. Kati nze Eke Master kutimbe gagadula AKTV kula AKTV News Team mbadde okubeera nga ntembeta ensonga zino n'okukubira torch munnanga mpuliriza tubeere nga tutuuka gye tulaga. I sign out for now. Tukwatagane mu wakaddako Mukama Katonda ku 13 kumpi na mpeera. Ssaabasajja Kabaka awangale. Bye bye.